Entiisa ebuutikidde abatuuze b'e Kazo West omuvubuka w'emyaka 22 bw'avudde mu mbeera n'asalako muganda obulago n'amutta. Ng'alina akaso n'omusimanja Rashid alina akaso n'agamba tomufaako bw'atyo kati wengenze mu ddiiro ngenze omusimanja ng'aleekaana ngenze laba ng'amutuddeko nenziruka ne ŋŋamba looba n'agamba mama Nadia nange nangoba ng'ayagala kunsala nenziruka. Tugenze okutuukawo nga tafumise mufumiti wabula ng'asaze muki musazi naye ng'asoose mukozesa kubanga empale ennika eri muki wansi. Rashid Sebigo emyaka 22 w'ekatooke mu disitulikiti wa Kiso yagenze mu Kazo West mu maka ga Hussein Kaweesa ne Hawa Nabakemu n'asala obulago bwa Silivia Namayanja y'emyaka 28. Tugezaako nnyo okuyita enkiiko z'ebyalo netugezaako nga tukutte abaana ababbi oba abazzi b'emisango bakadde baabwe ne babagaanira n'ono atuusizaawo ekikolwa kino mukadde we twamugambako naye n'agamba nti omwana we tumuwaayiriza. Ekyokozesa enjaga poliisi emanya okumanya olw'okuba nti bagiwa enguzi n'etajja eno kasolo kamponyi sobola piikinga yabo banywanjaga ensonga lwaki batuusa ku kintu kino. Abazadde ne tugaanira abaana baffe wabula ne tubakweka naye nga tubamanyi nti babi naye kituyambye kikati oyo akaaba naye akaaba ki omwana muganda yamanya ekiri wano naye kati oyo anamunyonyola Nnyina w'omugenzi alabiddwa nga bimusobedde n'ategeeza nga odabira ku Bukedde TV naye kati bituuse ewuwe. Poliisi okuva e Kawempe ezemu wangu okulaba ogubadde era ne bakwata Sebigo. Ono olutuusiddwa ku poliisi e Kawempe n'atandika okwogera oluzungu olutategeerekeka. Sebigo aguddwako omusango ogw'obutemu. Engeri gye mulabye nti twamukutte tugenda kutandikirawo okunoonyereza kubanga information yonna emukwininga ng'akikoze ekintu ekyo yatemudde muganda we. Lino ettemu ery'amaanyi mu wiiki eno nga waliwo omuvubuka Philip Kaggwa eyakakana ku muganzi we Valerie Namaze n'amutta mitundi by'ekitemo mu ggombolola y'ensanje. Omwana student mulabye nga mwana muto olwamaliza okumutta naye neesooga ekifo afa obula n'atafa nkati ajja y'omuddwaliro Mulago nga bamulinda awone avunaanibwa emisango egy'obutemu. Yennyini yeyeefumise aggyeko ensuululu abantu abadde bakona ekisenge n'afumita omuwala naye amaze neyeefumita ekiso. Godfrey Katongole yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.